kati no tuzze wano mu Uganda twatuuse dda naye leero twogere ku Busoga. Nze Lubowa Kyemba bwe njogera ku nsonga za Busoga olumu amaziga gakola ki gakuyitamu kubanga ekisooka nze abamanyi Lubowa Kyemba bakola ki bamutegeera abantu bebuweekula awo bantegeera bamanyi Lubowa Kyemba yazimba wano era yafuuka mwana musoga wa wano era nze ndi mutaka webuweekula awo abebuweekula bo babimanyi nkadde abebuweekula kubuuza Lubowa Kyemba wegenda ebuweekula mbaneyimba bange bakutegeera bantegeera omanyi kati mu kibuga Jjinja muno wabeerawo abantu aboogera ebigambo nga tebategeera Lubowa yaani. Mukasa abuuza nti naye bwe bafiirwa ku kyalo obeera nabo bwe mbasizise mpa amabugo awo nno kirungi kaakati ekiriwo bwe mba nga mbeera Buweekula kitegeeza Buweekula kyali kyalo nnyo era kitegeeza ne setting ey'Ebuweekula erimu ekyalo omutegedde nkulaba kitegeeza nti bw'obeera ng'oli ku kyalo olina okuba ng'obuuza abantu eryo teeka va mu bino ebyammwe eby'ekibuga okusigaza ebulowooza nti muli bakabi nnyo okusigaza enkolagana kumanya n'abantu regardless otegeera kakati bwe mba nga nazimba Buweekula nga n'ekyalo kyonna kimanyi nti Lubowa Kyemba yazimba Buweekula nkuwulira kinkakatako ate n'ekirala nze abakazi benzaddemu abaana bawano muki bawano mu Busoga in short Basoga katombuuza ani bewazaalamu benazaalamu bemanyi kyekibadde kiddako kakati ekisinga ddala obukulu kiki ekinnuma ekisinga okunnuma ye hypocrisy mu lulimi Oluganda okulya mu lulime ne mu luzike oseke kigamba ekigere ekimu ne kibeera eno ekirala ne kibeera eri obutanywerera ku kigambo kyo obutaba na mizi mizi kirala ati mizi kitegeeza secrecy ekyo kyama sebo ekyama kiba secrecy kati ate mizi obeera nga muntu bakubulira ekintu kikuume ng'ekyama tokifulumya kubeera n'emizi ekyanjawulo kituufu so kakati ekisinga ddala obukulu abakulembeze mu Busoga bakuuse nnyo amakundi okola survival nali wano ne mbagamba ku radio without a united Busoga you cannot bargain. No work done. You can't bargain. Chenazula mu Busoga buli omu agakwefuula w'amaanyi. Ontegereza tegeza. Natamanya nti agali awamu gegalume ennyama. Kati what are you bargaining for? Nga tolina bargaining power. Nze lumu nakugamba wano nti Mama Kadaga yatunulira President Museveni straight maaso. Abaaki bagamba nti akoze bubi okumugamba. Bwe yagamba ensonga 3 ezavuwaza Busoga. N'agamba ensonga ezo 3 zigenda tuleetera obuzibu mu kalulu kyekyabaawo. Era bwe kyali. Bobi Wine tekawuuta mu Busoga wano. Bwe kyali ssebo. Yakawuuta mu baki? Naye bano abataagala kubuulira Pulezidenti mazima. Nti eno oli bubi. Nti ekituufu kiri nti kye kino. Okubulira Pulezidenti amazima nti ennyanja. Yayogera ku nnyanja. Ekyo nakiwulira. Abavubi bano bagoba ku nnyanja tira tuleetera buki? Ne balowooza kusaaga. N'ayogera ku nsonga z'ebikajjo to be addressed. N'ayogera ku nsonga ez'okwongeramu industries mu Busoga abantu bakole ki? Bakole emirimu. N'ayogera ku nsonga enkulu kanjigatte ezo. Naga nti abantu mu Busoga beetaaga kusitula mu byabulimi n'obulunzi. Okubongera amaanyi. Abantu besitule. Okubawe bafuna obutale ng'abigamba President direct. Live. Kati abantu mu Busoga kyabanyiiza babakulembeze mu Busoga. Tawa mukulu kitiibwa. Okuwa omuntu ekitiibwa tekitegeeza kumutya. Ebintu byanjawulo by the way. Nze lubo wanyinza obeera naawe nga nkuwa ekitiibwa naye nga sikutya. Yes. Naye buli wakola bw'obeera nga mukola ebintu out of fear. Nze nakugamba wano ekintu kimu nti nze lubo wakyemba sente zenfuna eza radio. I'm contented. Zikumala. Osegera. Asiga ndi zimmala. Naye oli mumativu. Ndi mumativu. Zimmala naye ndi mumativu. You're contented. Osegera.